Mikwano mzee afudde. Baba wange afudde. Akitalo Maziga Miranga na biwobe bibutikidde ennyumba y'Omuwarabu Baba afudde era afiiridde mu ngalo za Kadaama. Kadaama ali mu Maziga. Baba afudde mu ntiisa. Afudde atya? Bali mu lumbe essaawa ya kakati naye ebigenda mu maaso ogenda kubeera ng'obyewulirako oba ng'obyerabirako mu maaso awo, naye nga byonna gye bitandika ne gye biggweera. Twesinkane mu comment section wasuze otya gwena omulungi ampuliriza Ochano Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Welero kunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya nyongera bakubiriza abaana abakomawo mukozese jana airport pickup bambi mumpagire Kadaama munammwe jana airport pickup tukola airport pickup services zaffe nungi emindo gyaffe giri wansi ddala. Muneesigema tamuze ku layisi tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Muneesigema tamuze bambi enamba yaffe 0704 44 4058 jangu WhatsApp tuteze tuba tetusobola kulimirwa. Muve mu comment section badiya abali serious abagala kutambula nange muve mu comment section mujje ku WhatsApp tuteze tuba tetusobola kulimirwa. Katweyongereyo olabe engeri Baba gye yafudde. Mukimanyi bangi mulina ebibuuzo bingi bye mwebuuza naye watch the video to the end togenda kujjusa. Mikwano mzee wange afudde. Baba wange gambadde ndabirira afudde. Sijja watu yazuukuse bulungi obedda yeebase leero taleekaanyeeko. Bangi mwebuuza nti lwaki asula munaffe akaaba Maziga agajjulujjulu, lwaki akaaba, byazze bitya, byatandise bitya, Baba yafudde atya, mbeera ki eriwo n'ebirala. Tuulakalira wuliriza tukunnyonnyole okuva gye byatandikidde paka na kati embeera bw'eri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibye mutaba TikTok. Nze video eno ngikoze leero olunaku lwa kusatu bukyanga Baba afa kweno akaunti yange ya Nankoma. Abamu bammanyi nga Last Born, abamu bammanyi nga Mamito. Akaunti zino ziri bbiri, waliwo eya Mamito, waliwo eya Last Born, waliwo eya Nankoma wa Nantongo. Nankoma abasoga mmanyi ekigambo Nankoma kikitegeeza. Naye mbadde nina Baba gwe ndabirira. Baba oyo yafudde bayiseewo kati ennaku bbiri nga afudde. Omukyalo ono agambye for sure Baba wa wano n'afa nkaaba because he's a good boss. Mwe baana mmwe mugenda ku akaunti yange munoonye Mamito, mujja kunoonya Mamito mujja giraba. Akaunti za Baba gye mbadde nsinga postingako Baba oyo nga njogerako naye mu background lwakuba mutabani we yali yaŋŋaana omupostinga mbadde simussa mu kamera. Naye mmwe baanammwe abali mu kunvuma nti lwaki nakaabye, you don't know the reason why I'm crying, why I cried. You don't know the reason why I cried. Naye kyensobola bagamba abaana abazze banfollowinga abamanyidde one from Mamito Champanya, abammanyi even before me going to Champanya, abantu okuwulira Baba oyo ng'aleekaana mu background, abantu abali badde bammanyi nga ku live ezo wenzija Baba oyo abeera mu background ng'aleekaana. They cannot abuse me, tebasobola kunvuma, they cannot judge me why I'm crying. Ate nze kyemmanyi abaana ba contract be bali mu commentinga comment ezivuma ezivoola kubanga gwe omwana wa contract bakujja e Uganda bukyanga bakujja e Uganda wakakola mu kiyumba kimu. Tokyusangako kiyumba woba wasanga madaamu mubi era wakikwata nti buli Muwarabu mubi. Naye abaana abakolera kampani bano bebakolera like
abakolera kampuni nga bakugulayo myezi 3 abo nabo basobola okuwitinensinga nti waliyo bamadamu abalungi waliyo abawalabu abalungi kati naffe ba Promax abatolosi naffe tusobola okuwitinensinga nti waliyo madamu waliyo muwalabu omulungi ono agambye nti naye babaawe n'amalafa akaaba mwe abantu ababadde batamanyi baba wange oyo baba mukoledde omwaka mulamba mulabiridde omwaka mulamba paka mukama wamujjuludde nze mbadde mulabirira mu buli mbeera abadde nga baby kubanga yafunamu obuzibu ku bwongo yafuna stroke obwongo ne bukyukamu abadde ategeeraayo ssa leero waategeera enkya tategeera leero essaawa eno waategeera eddako tategeera kati ng'ate n'ekirala ali over aged nga emyaka gigenze ng'akaddiye era kale ng'abadde alindirira mukama wamujjulula lwakuba kale embeera mukama gye yamujjuluddemu teyalwadde yafudde like ekibwatukira like yafudde mangu teyafudde ekibwatukira like nti kale oba musange mbuliri nti afudde wabula yafudde mulaba kubanga namukutteko n'omukwatako nga tuli ne mutabani we naye mutabani we nangumya n'alaga nti tafudde naye wenkubisaamu ka flashback emabega wenzijukiramu nalabye muzeeyi yafudde mulaba era namukutte ne munyenya bwe nti ne mugamba baba tofa naye nga it's not because nti nkaabira salale kubanga nze abammanyi ne close friends zange bamanyi programu yange right now they know my program bamanyi kyenzizaako nti oba ngenda kukola ngenda sigala nkola oba ngenda sigala sikola they know ate nze mukama wange abadde asasula bulungi kubanga ndi mutolosi naye mukama wange abadde asindika akasente kange abatolosi they know you know what omukama wo kusindikira sente kubanga eno mu kitolosi okusindika sente Uganda ng'oli mutolosi it's so expensive so when you get a boss nga he can send your money to Uganda that means that you're in your saving muzeeyi wange oyo Rachinakabye yannumye nnyo mbadde nabondinga naye nze mbadde munaaza nga nze mwambaza nze musala ebyoya nze mushevinga nze muliisa nze mukola buli kimu ng'era amanyi n'okujja nanneebakako wano neebakako ku mubiri nga bebi ng'ate bambi musajja mukulu anzaala anzukuza naye mbadde nafuukanga yabadde yafuukanga mwana wange nga yesi mufunamu akasente era kino nkibagamba ebbanga lyenkoledde muzeeyi nina ebintu byendagawo okusinga byembaddeyo n'ebiyumba byenkoze abammanyi bammanyi sijja kuleeta wano story yange naye muzeeyi teyalwadde ne lwafa yafa ekiro ekyakeesa 16 ekiro ekyakeesa 16 lwe yafa era kati saawa zino eno mbawarabu omuntu waafa babeera mu lumbe 3 days nga bakungubaga era olunaku olwaleero lwe lusembyeyo kungubaga era saawa zino ndi wannamwandu wa muzeeyi mukyala we eri maka eri tubadde mu maka ga mutabani we gye yafiiridde naye n'enzije ne wannamwandu wa muzeeyi mbayambeko ku mirimu kubanga badde tebalina mukozi oba onfuna naye muzeeyi abadde nabondinga naye nga nnyumira abaana abantu abamumanyi from Kyampanya abatamanyi eno akawunti yange ya Nankoma naye yenze Mameto owa Kyampanya ayina baba aleekaana abadde aleekaana mu background so the people abamanyi muzeeyi oyo abadde aleekaana mu background olusinga awoowolanga endiga era nga abatamanyi babuuza Mameto oyina endiga naye nga womba ombuuziza mu bulungi ntwala obuvunaanyizibwa n'enkunnyonnyola nti munnange ndabirira mukadde naye obwongo bwakyuka oba okitegeera obulongo bwakyuka tategeera bulungi so abaana abamanyi from Kyampanya Mamito Kyampanya tebasobola kunvuma tebasobola kugamba nti I wasted my tears kubanga nze mmanyi kyembadde mbeeramu bonding yange ne muze nze njimanyi so muzeeyi yafudde mu bwangu n'okufa kwe nabaddewo yakutuse mulaba lwakuba bano abantu bagumu ate n'ekyokubiri bandabye nga nkaaba banzikakkanyiza ne baŋŋamba omutabani nambuzaabuza ne bakubira mangu ambulance nejja n'emugjawo era mu kumutwala nga woomanyi nti yafudde mangu
babadde balina omutwala bamukoleko postmortem. Era postmortem we yavuddeyo nga balaba kirabika Mukama yamujjuludde bujulizi, abaddemu n'ekirwadde ky'omutima naye nga si kino nti abeera awo abatiise, kirabika oba omutima gwekanze n'agenda. Era mutabani we yakomyewo n'anneebaza n'aŋŋamba weebale kulabirira taata. Lwakuba kati akyewuuba mu bintu like nga omanyi nti gwe gubadde omutwe omukulu, ye mutwe omukulu mu famire ate yabadde abeera ne muzeeyi. Naye we baakomyewo okuva okuziika, we baakomyewo bifa agenda yeetegeka agenda aziike, yazze n'aŋŋamba Kawuthara weebale kulabirira taata, weebale nnyo weebalire ddala. Sofa bye ebigambo bye naayogeddeko naye. Yazze n'aŋŋamba weebale kulabirira taata, weebalire nnyo weebalire ddala. So mwe abantu abali mu kunjajinga nti why did I cry, temumanyi gye nvudde ne muzeeyi wange. Yes, si yanzaala naye mbadde mufunamu ate tabadde na buzibu, tekabadde nnyo na kasajja kazibu nga tumanyi era abamanyi mugende ku akaunti yange mujja kuwulira, mujja kulaba vidiyo gye mbadde nkola nga mubuuza kino baba yogera kino ne tusoma edduwa n'abo ne wabeera wakubuuza kati muzeeyi omulekeddaani, waliwo nateekayo ka vidiyo nga mbalaga nzizeeyo ewaka ne bambuuza kati muzeeyi omulekeddaani, ne nkola vidiyo nga ndi naye ne mungamba muzeeyi nze ne muzeeyi tuli tuti sisobola mulekawo, era Mukama yatwawukanyizza nze ne muzeeyi. Nsaba Allah awe muzeeyi ekiwummulo eky'emirembe. Nja kwebaza mikwano gyange, sijja kwowa beebaza ababaddengawo ku live yange nga mwagumira baba okubaleekaanira kwanze baba abadde tasobya, nga oba tosobola mugumiikiriza kuleekaana nga you can go on another live. Mikwano gyange Tasha, Queen, Olivia, wabula bensinga okwebazaako ensusso, Olivia, Queen, Mugave. Mwe bantu mmwe munjagadde, mubaddewo nze ne muzeeyi. Nkimanyi wabaddewo ebitagenda bulungi naye mubaddewo mufubye okulaba nga muli we muli mubeerawo ku live yange kamuwatime bambi mbeebaza, nsaba Allah abaddizeewo abasasula ekisinga obulungi, mwebale kumpa kampani. Masalam. Wawulidde nti baba yamukutukidde mu ngalo, so ebigenda maaso bikyali bingi, engeri y'olumbe gye bakolamu olumbe byonna byonna n'ebibuuzo ebirala byokyebuuza muli ogenda kubeera nga oddibwamu mu vidiyo eno eddako. Watch to the end, togenda kwejjusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibye mutaba mikwano, kansube nti mwasuze bulungi. Nze nga nze siri bulungi naye batono nnyo abagenda otegeera embeera yange gye ndimu, yadde si byampako gitegeera. Ono omukyala ŋŋambye olinga ettako. I even thought your dad in Uganda. Nedda mukwano, si taata wange ye yafudde. Si taata wange ye yafudde, abange baggwawo, naye mu bulamu bw'ensi eno by the way nga sinaba bagamba buli kiisi omuntu gwe mulaba nga akomentinga negatively ku posti gye nakoze nga nkaaba nga muzeeyi wange afudde, abantu abo bonna babadde bonna bapya ku peegi yange, bapya ku muzeeyi oyo, babadde tebamumanyi. Naye those people ababadde bamanyi muzeeyi, they can't comment those stupid comments. Oba munfuna bamikwano tebasobola commentinga kuba badde bamanyi muzeeyi, kuba nkabadde kasajja tekalina buzibu, oba kitegeera nga just kalinze Mukama akajjulule. Naye attachment gye nabadde nayo naye yeyandeetedde bambi okukaaba. Ate n'ekyokubiri, muzeeyi teyalwadde era nga buli gw'ogamba nti muzeeyi afudde akugamba yi baba yabadde ki, yalwadde, bamusanze mu buliri nga afudde. Bambi mutabani waako yaŋŋamba nti kayina omutima omulungi. Mwe abaana abali mu contract, yes, tetusobola kukijjaawo nti Abawarabu balina empisa embi, the majority balina empisa embi, ennamba esinga, naye waliyo n'abo abatalina mpisa mbi
nga we mulaba e Uganda nti waliyo omuntu omukazi asobola okukwata omwana wa munne. Kati nga kano ka vidiyo akasaasaana ng'omukazi atulugunya omwana ng'amukuba, omwana ng'avaamu omusaayi. Ekintu ekyo kyankwatako kubanga ndi muzadde. Naye nti si bonna abawalabu nti babi, mulimu abawalabu abalungi era abaana bakuwitinensinga. Era waliyo omwana eyawandiise mu komenti nga Mawanda ankoledde vidiyo n'agamba laba kino kikadama kitwasaamira kiri mu kukaaba. Ye mukwano okukaaba si buli omuntu nti tumukaabira, si buli omuntu ogenda mumukaabira, naye mulimu omuntu afa bambi n'akuluma. Oba okitegeera, mwe abaana bali mu contract mmwe temusobola kumanya nti waliyo abawalabu abalungi, ate n'abaana abali mu contract era waliyo abo abagamba nti bambi nze alhamdulillah omuwalabu gwe nnira bambi talina buzibu, though balinayo obuntu obubagatta. Oba okitegeera, era kubanga Mawanda yagambye ne wooviirwa omuntu tebasobola kukola ki kugira nga kiri kyakola nti twajja kukola ekyo kyo tekigenda kuvaawo kubanga kati balabamu byo tiketi batono nnyo abasobola ogikugulira, naye ng'ate waliyo ne bwe nalindabye mukwano gwange nga baamugulira tiketi nga bbaawe afudde n'agenda n'amuziika n'akomawo. N'agenda n'amuziika n'akomawo, baamubuukingira tiketi era yamusanga. Oba munfuna. Kati abaana abakomentinga temubadde temumanyi gye nvudde wange ne muzeeyi. Muli bapya ku peegi yange era nnyinza obutabanenya nnyo kubanga abaana bonna abamanyi muzeeyi wange since from Kyampanya, since ababadde mikwano gyange ku live yonna gye mbadde ntambulira ku live zonna nga bawulira muzeeyi oyo mu background, they cannot comment stupid comments, tebasobola yadde okunvuma yadde nakaabye. Oba onfuna? Naye muzeeyi teyalwadde, yankubyemu ekikwe, teyalwadde, yeekyanze mangu. Lwakuba kale ne Mukama n'annyamba nti yagenze okufa nga ne mutabani we waali kubanga signs we nalabye embeera ng'etabuka nayise mutabani we ne mugamba jangu taata nga atandise okubolooga asesema. Kati awo mu kusesema n'atandika okwesika ng'omulaba bambi alwana n'obulamu. Oluvannyuma nagenza okulaba yeesika omumwa guno n'agusika ne gudda munda. Ekintu ekyamutute like okufa okwasembyeyo nga olaba ekisa ky'ogamba nti kino kisa kya mwana, naye kye kyamusise alyoka akutuke. Yatukutukidde mu ngalo, nze nabadde mukutte bwe nti mugamba baba tokikola. Oba okitegeera. Kati mutabani we kyamusise nagenza okulaba ensinga egenda bweti. Kati mutabani we n'agiza bw'ati naye nga nze olwedde nabadde mulabye nti amaze okukola kinze nina kye nalabye. Kati bo engeri gye bali nti bo baate bagumu nnyo okusinga ffe Abafirika. Baba yanzikakkanyiza mutabani we n'ayita abawala abazzukulu ne bamugamba musooke mu mutwalo oyo. Kati ne bakubira ambulance yatuukiddewo mu bwangu, ne bamukubira ne bamupimaawo. Olwamaze ne bamusitula, bamusitudde n'essuuka ze nga bwe yabadde tebamwambudde ne bamuzaawo. Ebyo byatuusewo zabadde ssaawa nga 8 ogw'ekiro era bwe bamututte n'enkubirawo live. Amawulire ag'okufa gansanze ku live ssaawa emu. Kati ndowooza bamututte ne bategeka biki ne balaba ekimusse biki kati that period yonna kubanga kyemmanyi bamututte amaze okufa naye nga yabadde akyabuguma ng'akyaliko n'ekiyiriitira. Oba idinontiso nga yakutukidde akatima akasembeddeyo ddala kakutukidde mu kkubo nga bamutwala. Oba munfuna? Kati wano mu kumupima afudde biki abadde n'ebirwadde ekindowooza okumukolako postmortem balyoke basaasaanye amawulire baagatuwadde essaawa 2 ez'okumakya ezaakeesezza eggulu. Oba ompulira? Mbadde ne muzeeyi wange oyo nga nze mulabirira, nze muliisa, nze munaaza, nze mulongoosa wansi, nze mukolera buli kimu, mbadde nnyo attached naye. Kati ate n'ekyokubiri teyalwadde, yafudde mangu. Ze kyekiri mutabani we kye yaŋŋamba nti engeri kalaka akasajja katu kubanga tekabadde na birwadde biri awo bikaluma nga we mugamba kubanga mulimu abaana abalina abantu abo abazeeyi abalwadde naye nga balwadde bali ku maddagala, naye muzeeyi abadde alina eddagala lyamiranga naye nga newooba toli muwadde. Mutabani we era nga agamba muleke, waaba agaanye muleke
tokola ki tamukaka nga si yali awo nti ali ku maddagala nga wolaba kati nze mu kulowooza okwange ngamba bambi Mukama yakangoyirizaamu kufa kwako kale bwe butabonabona gomanye muzeeyi yafudde sipiidi kubanga twali naye ku live kolo lwafa eggulo limu twali naye ku live ng'era aleekana ng'era bambuuza abali ku live yange ababadde babeera ku live yange kiki ekyo kubanga manyi okukaaba ng'ekiriga ng'era abakubuuza nange mamita ekiki ekyo ekiriga mamita oli mu ndiga olunda ndiga naye bambi mwabakomenting ebyekisiru temumanyi mbeera yange gye mbaddemu ne muzeeyi nti nze ng'omuntu era we mundaba wano I'm not feeling good like ninjagala kubeera awo nga nina abantu benjogerako nabo like mpulira sina maanyi mpulira ningange eyafunye olubuto seetegeera like kale muzeeyi yankubye ekikwe naye bambi abatuusizza condolences zaabwe okusaasira kwabwe bambi kitalo nnyo ekya muzeeyi wange baba waffe abadde atunyumira kuno ku media ababadde bamumanyi ng'atuwa vibe era ababadde bamumanyi wokkirira mu videos zange tubadde twogera naye nga baali baŋŋaana omussa mu kamera naye ng'owulira ddoboozi abadde banfolowinga neebaza mikwano gyange egibaddewo sinsi we natandika okukola live yange nga mubeerako ku live ya muzeeyi n'abaleekaanira kubanga abadde aleekaana nga oba toli mugumiikiriza nnyo tobeera ku live yange abadde aleekaana Kwene Moshi Olivia Hanibe obaddewo abaana ababadde babeerawo Atima ani awo omulala Mugave mubadde mu mikwano gyange nga jjo gyamanyira muzeeyi wange nze muzeeyi wange abadde tabasobya ku platform yange era nga wojja n'omwogerako ekibi n'obuuza mu ngeri ekkakkanya evoola nga nkubulookinga abadde tasobya naye nga mbeebaza bambi abambeereddewo saba Allah ngumye kubanga siri mu mbeera nnungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oluvannyuma lw'ebyo byonna by'owulidde Kadaama munnaffe munnange olw'abakama be okumusiima okubalabirira muzeeyi waabwe okulabirira baba waabwe basazeewo bamujaguze oba bamukolere kapata oba akamuyozaayoza nti webale kulabirira baba webale kufa ku baba nga bw'owulidde byonna byogedde nga bw'abadde amufaako amunaaza byonna amushevinga byonna sirina bwe nsobola bibanyonnyola kubibaddiramu kuba bagamba kuddira mu luyimba taluwoomya nga bwe muwulidde abinnyonnyola munnange wali Abawarabu abalungi edde ng'ennamba esinga abantu bakomplaininga naye waliyo nakuba emitima emirungi munaye basazeewo bamuyozeeyoze oba kale bamulage okusiima kwabwe eri okulabirira baba waabwe kuba munnange Abawarabu abamu bangi baba asobola okufa ne bakutikka omusango nga balinga balowooza nti Katonda tagera balinga balowooza nti omuntu talifa munnange baneeno bagenze ne ku postmortem ne balaba bulungi nti baba ekyamuviiriddeko okufa it was a normal death ebbanga lye lyabadde liweddeyo nga Katonda lunaku gwe yamuteekerateekera okufa nabo ne bakyakiseputinga ne bakikkiriza ne batateekawo mbeera nga Abawarabu abalala nti oba wakoze baba affe bwoti oba bwoti oba bwoti munnange bamusiimye ne bamuwa keeki ne basala keeki basobole okumwebaza ku bbanga eppanvu ly'ejjanjabye baba waabwe bantu nno bantu batono abasiima era njagala nkulage ku videos ezimu mwana muwala ono z'abadde akolanga ne baba. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك انتي؟ الحمد لله انتي؟ الحمد لله كويس. شوفي هذا بنتي بنتك؟ ايه بنت أجي تقول لي انت نايمة او ما في نايمة؟ انت نايمة عندها؟ ايوه انت نايمة او ما في نايمة؟ وبعدين انا abuziza mu Luganda baba agambye agambye mbuno alhamdulillah labayo agambye nti naye mwebaka kutuula omukwano
La ilaha illallah. Abuuzizza nti twebaka ku tulo naye ogenda kwebakako ddi olwaleero? Olwaleero nnalemezaamu. Alhamdulillah. كل زيبان جاب ممتوح كلهم. Leero bebi alemezaamu naye nga sawa zizino 7 nze nkoze vidiyo eno. شوف دم بدو الحيوانات كلها. Akomye okwebaka ssaawa zaabadde 6 ogw'ekiro ekyakesa. الديمقراطية. Kuddamu kwebaka naye kyemmanyi wagwirawo bw'ati bwe tunaddiramu okwebaka. Inshallah tujja kwebakira حق النارات القديمة. naye naawe oyogera nnyo, newaana kwogera naye oyogera nnyo mukwano. ما أدري والله. Baba gole gole mujebaleko. Guli mujebaleko. مجابة علينا. Mujebaleko. والله ما أدري. Musiibye mutya? Guli musiibye mutya? والله مسير يا مجال. Ojja kuyiga Oluganda. يا مسالة. يا Gamba. مسالة. Baba gamba mpaako. باكو ايه؟ Mpaako. وش هي؟ Mpaako guli mpaako. Mpaako من باكو؟ ku kasolo. Ku kasolo. Mpaako. الله أكبر. Guli mpaako. الله أكبر. Answazizza nno. Tugendagenda ku vidiyo esembayo naye nkimanyi eri abaana abalala abayitako mu mbeera bwetyo nga babondinga n'abakadde be balabirira nga bafamily babasiima abafamily babagala. Nkimanyi musobola okubaako kye musharinga mu comment section ate musobola okuzibula abantu amaaso kubanga abasinga bamanyi nti Abawarabu babeera babi bonna yes Abawarabu abasinga babi naye si bonna. Eri abantu abalungi munnange, eri abantu abalungi abasobola okuyisa ng'omuntu yadde oluusi kali akaabwe tekeebulizayo nga bw'omanyi nti no buli culture oba buli nsi oba buli muntu abeera n'obuhidden manners bwe oba characters bwe naye nga okutwalizaamu babeera balungi compared ku baana encomplaininga gye bacomplaininga. Katugende ku vidiyo esembayo ate tuyengere. Haza binti gole ono agambye nti baba omuleke ddaani. Kati mbadde njagala agambye baba wamuleke ddaani. Asafare baba mugambe digiga mugambe tumusomereyo edduwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. 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 اهدنا الصراط المستقيم. يلا. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. ولا الضالين. آمين. 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 أبين جضع. ndoza tukuzeemu. أبين. Ayagala kugaramira. Baba wali ku kidonyo simutanze ne baba tuli tuti. Tuli tuti nze ne baba simuta. Awo mbeera mbasuulamu kayala ka diversion naye nze ne baba tuli tuti. Antwala omukisa guno kwebaza mwena abala video yange to the end ne mulabula nga temuskipinze emikono ndi musimusa Katonda bye musinga okwagala. Channel media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment wera bilo kunjinga notification bell obenga notified brente ka video empya jana airport pika usijja ko wakubesi bako kubajjukiza nti mujje mpagire mujje mwagire kadama munammwe bambi mujje mwagire kadama munammwe nino bala janina kuva mu mulino okumpagira mu bakama bange mujje tutambule fenna ku miwende eja wansi tutesale tusobola kulimirwa gujja kwa tap va mu comment section kwa comment section tena kyesobola kumana ne ojja kwa tap tuogerezeganya tuyisinganya amalobooza zintuogerezeganya nituteseganya mu buntu netuwengana ku magezi netuwuliziganya mujje tuogerezeganya tutese tubate tusobola kulimirwa munesige matamuze munesige ne family za mwenzi namuze airport babalabe nga mulandinga ku bwerere ate nga n'ekirala tuzuula omwagalwawo eri gwe nene agala okuzuula omwagalwawo
ng'olina omuntu otomutegeera ng'olowooza oli omukumbe muli bangi mujje tuzuule abaagalwa mutegeera omuntu oba akwagala oba tukagala oleke kumala bbanga mu bulimba oba mu mukwano gw'ekyayi nga tomanyi ate nga tukola surprise ne delivery osobola okubeera eyo ate nga tukuguliza n'ebintu delivery ng'osobola okubeera eyo ng'oyagala okuguliza famire y'ebintu tolina muntu akuyambako mubeera wabweru ab'enganda abeekyusa beekyanga jana airport pickup wendi okubeera ate nga nkuyambako nenkuguliza ebintu ku video call ng'olaba buli kimu n'ebideliveringa eri abaana abatika ebintu ku kago naye nga tebalina bibakimirayo abakago babagamba banesitowa zijjudde muneesige jana airport pickup ngende nkime ebintu byammwe mbideliveringa oba mbitwala lunaye mwagala obitwala n'ebirala bingi nnyo sola bingi nnyo mujje ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemerwa enamba yaffe 0704 44 40 58 mbalinze badiya.